tinaye mukama wakubeerako. Timukama wakubeerako. Kangwe mu mikono gy'Omukama, kangwe mu mikono gya leero, kangwe mu mikono gy'Omukama. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mujje baleke emirimu, Mukama Katonda omulungi ow'ekisa yeebala okubakuuma. Nga bulijjo twongera okwegayirira Mukama olw'ebintu eby'enjawulo, olw'embeera ez'enjawulo. Jjo waliwo omuntu yaze mu kabokisi kange n'aŋŋamba bambiwire, tusabire sweet apple ali bubi, embeera yembi. Ate waliwo ne yabadde akinsindikidde waliwo yakikomentinze wano, naye komenti nagirabye ekiro nga nziramu vidiyo. Komenti nenjiraba nga waŋŋambye tusabire sweet apple. Sweet apple twamutadde ku lukalala lw'okusabira. Nendaba ne chairman Nyanzi naye mulabye leero ng'ali ku ccupa nti alina complications mu kussa. Mulabye ali ku kitanda ku kanula, ali ku ki, so tugenda kweyongera okusaba. Abalwadde bonna tubasabira, tetusobola bamenya mannya ne tubamalayo. Bitalo nnyo abafiiriddwa, nammwe tubasabira Mukama abagumye. Naye kwata w'owandiika bulijjo notebook yo oteekemu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa 6 omwaka gwa 2021. Kwata w'owandiika, owandiike ekitabo kya 2 Peter chapter 2 verse 21 and 22. 21 to 22. Wetugenda okusoma leero. Leero mpulira sina nnyo bigambo bingi, ndi mu muduzi za kusaba. Mbadde saagala kubaako na kyenjogera, mbadde njagala nzije tusabe busabi, naye waliwo bye nnina okwogerako. Ngenda kuyita mu bwangu tusobole okufuna akadde akawanvuko tusabe, tusobole okusaba. Prayer Warrior Group tuli mu kisiibo, tulina ekisiibo kya nnaku zaffe ziizo, so njagala tusabire ffenna wamu. Olwaleero n'olwenkya nabadde nduwaddeyo nga lwakusaba busabi, naye waliwo ebintu ebiyitamu olumu nga olina obyogerako, so ngenda kudduka mangu tusobole okufissa eddakiika eziwerako tusobole okusaba.
leero ndi mu moduzi za kusaba, naawe weeteeketeka awo wooli. Tusabire wamu, tusabire eggwanga lyaffe, twegayire Mukama atukolera ekyamagero kye twalinda edda. Mukimanyi, mukitegedde. Tusabe Mukama atugirewo ensonga ziri 7 omuli ekutte ettaka Mailoland. Ensonga 7 ezo Mukama azitugirewo. Abazitegedde muzitegedde. Twongere okulangira state funeral ya. Mbadde wano nga ndaba ku kisaawe Entebbe Kigongo, vice chairman w'NRM bamuddusiza kati. Abamu bamubise mbu afudde. Abalala bagamba nedda naye ambulance ngirabye Entebbe nga bamutikka bamudduse bamutwale e Nairobi. Nembuuza Mulago waffe ali luddawa? Lwaki mumudduse Nairobi? Mumutwale e Mulago muwulire Olusiniya, muwulire ebinyaanya, ffe tubimazeemu emyaka 35. Kigongo bamuddusiza bamututte. Abamu bagamba gye bali, abalala bagamba tebaliyo. Ne Museveni gyali ne gundi gyali. Ate tuwulira BBC nibo bannange baanamu mukikola mutya. Abamu batulaga amawulire ga BBC nti Museveni yafudde. Abalala batulaga ga Kenya nti Museveni yafudde. Nze simanyi oba yafudde. Banete mubimbuuza. Naye nze simanyi. Ekikulu kye mmanyi, waliwo ebintu bye batakubiramu mpaka. Tosobola kuba mpaka nti gundi ali lubuto tali lubuto. Ne bwanayambala ebisweta, ne bwayambala ebijaketi, olubuto lujja kuvaayo. Bwe lutavaayo ajja dduza omwana tujja mulaba. Ate ekyo tukikayaniremu. Bw'aba ali mu ddwaliro tujja kimanya, bw'aba yafudde tujja kimanya. So ekyo sigenda kirwamu nnyo, wabula ffe kye tusaba Katonda kututikkulako omugugu omunene gwe tulina. So yensonga lwaki leero njagala ntolontoka emisinde tusobole okufuna time esaba ng'ewerako tusabe. Olwaleero n'enkya tugenda kuba nnyo mu kusaba. Owandiise ekitabo kya 2 Peter chapter 2 verse 21 and verse 22. Ekitabo kya 2 Peter ky'ekyokubiri ku bisembayo ng'ogenda kukubikkulirwa. Bw'ova ku Peter ogenda kukubikkulirwa. Yes. Kati tukinoonyeze eno ate mu baani ojja kukinoonyeza eno mu kuva mu kubala kiri eri ewasemba. Si byebyo. Ndowooza bwe bw'obulango. Vidiyo etandise kuba omaze okuwandiika. Bannayuganda mbayise emirundi emeka? Bannayuganda egyo emirundi emeka gye mbayise? Bannayuganda mwewummuzeeko, temugenda okubagema. Mbaddamu mujja kuŋŋamba gwe watugambye baakugemye. Lwaki toyagala gundi ffe batugeme? Bye bangemye si bye baakugemye. Eddagala lye babagemesa ensi yonna yaligoba. Wane waffe baaligoba. Bw'ojja kuddamu nno ojja kugenda bakugeme kubanga nange bangemye. Nze bangemesezza birala, gwe bakugemesezza birala. Ebintu ebiri e Uganda bannayuganda Museveni yabawaayo mubeere experiment. Mwawulidde agamba enkima za green monkey yemmwe babanoonyamu cells. Mbabuulire eddagala lye babagemesa bali mu kulimprovinga balaba mmwe be bagezesa. Nalabye gundi yafulumye, bafulumiza timetable y'okugema. Simanyi Busiro South mugenda sisinkanira wa Busiro North, Busiro West. Awo olwamaze ne bagenda Kyaddondo East, Kyaddondo West, Kyaddondo biki. Bwe bamaze ne bagamba Ntebbe municipality mwenna babatereddewo awo okugemera. Omusajja ali mu kwetooloolerawo mu Buganda agenda aligemeke lwakitula. Bo si bantu bo tebalwala. Oba kale tukkiriza obulwadde buli mu Kampala, buli mu Buganda. Naye bwe buba bwasobola okutambula okuva e China ne bujja e Uganda, tebusobola kuva Ntebbe, tebusobola kuva Kampala ne bugenda Embalala.
ekikulu si kwe kugema abalwadde, ekikulu kwe kugema abatannalwala. Museveni akwata eddagala agenda aligema embalala. Lwaki fixture efuluma ya mu Buganda? Era ekyo temukyebuuza. Ffe tukoye okukaaba, tukoye basaasira. Omusajja tamala emirundi gyo yabadde ku TV n'ayogera ekigambo kino. Tamala emirundi yagambye mugenda kufa mu ggwewo kasita ogenda mu malwaliro gaabwe. Kasaba kutula mu intensive ke yogenda kufa. Tamala emirundi yagambye nze ne bwendwala sigenda kugendayo. Mbabuulira mulekeraawo musooke mulindeko ekisinsi kino kiyite. Temugenda okubagema. Temugenda kubagema mbabuulira. Iffe Museveni atuleke wano mu Kampala ne mu Central mu Buganda ffe twalwadde twakkiriza. Kati adduka agenda ageme bali aba kubanga tebagema mulwadde. Bagema mulamu. Embalala terinaba kutuuka, obulwadde tebunaba kutuuka. Museveni dduka ogenda ogeme ab'Ebushenyi, genda ogeme ab'Erwakitura, genda ogeme ab'embalala, genda ogeme Western Uganda. Kwegamba oyagala nnyo aba Buganda okusinga mbalala, yo mbalala ogirese efe. Ojja tugamba bo tebannaba kulwala, fine tukkiriza. Nkubuuza, obanga obulwadde bwasobola okuva e China ne buyingira Kampala, lwaki tebusobola kuva Kampala ne bugenda embalala? Yo bakola, tonna bagema. Buli kimu kitambula, business zitambula, tonna bagema. Ogema ba mu Central. Abantu b'omu Central muyitiriza nnyo bakuyita batya? Akatinko, akatijjo. Kale mugende babageme. Ffe we tutuuse amaziga gatuweddemu. Oba obulwadde gye buli oba tebuli, temugenda bagema. Buli afa mugeme. Ate abatali bageme bawona. Ate abageme be bafa. Wabula babatereddewo fixtures, simanyi mugenda kutuula wano na wano. Mwenna ne musugumbiza mbuno mugenda bagema. Mwewummuze bannayuganda. Buli omu tambuza video. Buli omu kubira abantu bo. Omuntu ageza n'agenda ne bamugema n'aziira, takukubira simu. Takukubira simu. Mbabuulira tukoye okukaaba. Ffe ne bwe mbabuulidde. Ekyo nkimaze. Eyo ebadde video ng'etandise Kalango, Kigula Kamooli, Kigula Ddirisa, Kigula Luggi, byonna bibadde omwo. Kakati ngenze ku kigambo ekirala. Sina nnyo bigambo bingi leero sibisuubira okujjako nga binajja buzzi. Nabagambye leero nzize mu mudu zizaakusaba. Naye siyinza kulema kwogera ku kigambo kino. Waliwo kiripu etambula ey'omukyala akaaba. Omukyala yatugambye amannya gange nze Rovisa Bwete. Bawange ye Meja Alfred Bwete Kanyike. Meja w'amagye alina mu uniform. Omukyala yasigaza abaana 11 akaaba amaziga. Baawe bamuwambye. Baawe wa Iso. Baawe abadde akola mu Iso e Nakasero. Baamukwata ennaku z'omwezi 3 n'abulawo. Omukazi amunoonyeza abuze. Omukazi akaaba agamba munyambe. Bawange bamubuzizaawo. Abasajja bamukwata n'emmundu. Bamukwata ennaku z'omwezi 3 n'emmotoka saasobola gira bannamba. Bawange n'ayitawo. Banange munyambe, ASP munyambe. Bannayuganda munyambe, mwenna muveewo munyambe. Tunoonye owa Iso yamutwala. Buli omu mubuuzizza tamanyi kimukwatako. Kakati President nyamba. Bannayuganda musituke tunoonye Kanyike. Mukyala, kibi nnyo olw'okuba osigaza abaana 11 b'otalina buyambi bw'obawa. Naye tetugenda kusobola kukuyamba kubanga tukyanoonya John Bosco Kibalama myaka 3. Iso nga bbawe akyakola mu Iso, John Bosco Kibalama yabula.
ewakiseka ddamulira omusajja bamuyita ddamulira bulijjo eryo erinnya linjira ne muyita ddumba ani bamuyita ddamulira. Ddamulira yabula mwaka guwedde nakati tetumulabako. Abo tebaliiko malaalo. Abantu babadde bava mu makomera ne bagamba bannanga babadde banoonya omuntu wamwe gundi namusanga mbuya mu godown. Temuddamu kukaaba gyali naye bamumenya embiriizi naye gyali. Gundi gyali ali eyo bamumensa yamenka naye gyali ali gindi temuddamu kukaaba. Tetuwulirangako muntu avudde mu komera n'atugamba nti John Bosco Kibalama namulabyeko. Waakiri tugumire ku ekyo. Tetuwulirangako muntu atugamba nti bannaye abanoonya John Bosco Kibalama tubeegaye temuddamu kukaaba. John Bosco Kibalama twamusanze mu safe house y'egindi nedda buli asimatuka atubuulira birala. Batubulira ne betutanoonyangako betutamanyi betubale tetulowoozangako. Oyo waliwo betwasanga babakwata myaka 3 emabega ena gye bali naye John Bosco Kibalama yatubula. Maama weetika omusalaba gwo nga naffe bwe twetise ogwaffe. Nakola wano video nga mponinga abasirikale ne mbagamba abasirikale mmwe babakozesa okutukwata babakozesa okutukuba naye temuli safe nammwe wammwe kijja. Bwe mbyogera nga mumala nga mugamba wano Sekanyolya yankolako omutwe mulamba nne yali atakatumba wamala wono. Namala okubimubuulira nakola video nga meka nga 29 nga 2-3 ne bamukuba amanda byesamanya. Abasirikale ne mbakolera video yammwe nabakolera episodes 2 ne mbasomesa ne mbagamba mwetereze muli bannayuganda omusajja abakozesa okutukutula. Mwe ne mumala mukangabala mu 7 n'akakundi ke tebasobola kutambula kujja Kampala kubonyaabonya bannayuganda. Bababika akatambala ku maaso n'omukazi yatujjiddeyo bbaawe yeetimbye ennyota yenna akubye ekikalu asabudde yenna ali mu uniform. Bannange wuuno mumunoonye bannange wuuno mumulabe bannange amulabako kubira poliisi ekuli ekumpi nange nakubira eyewakiso naye sinnayambibwa naye mukuŋŋaane mujje buli alina kyakola kiveeko tunoonye John Bosco tunoonye mwami Bwete. Mukwano kankubuulire simanyi bamutwala nga 3 omusajja Sheikh Nuhu Muzatabate awumule mirembe Mungu amuwe kiwumule ky'emirembe agaziye ne kabuliye sibwe bagamba abayisiraamu. Yatugamba bwati nti Bwete tebamuwamba nga 3 Bwete bamuwamba olunaku lwe bawamba John Bosco Kibalama n'atasituka kulwana n'atasituka kwogera nti abange John Bosco Kibalama wuuno oba temumukwata kwolwo lwe bawamba Bwete mmwe temwamanya. Wamusigaza mu nnyumba ng'omubisse ne musigala nga muli omusaala nga mulya ssente ez'amaziga be bamaze okuwamba nga bbawo bamusasula. Kubanga ye ebbanga lyabadde mu iso talina gwe yakwata talina gwe yawamba talina gwe yabuzaawo. Mukazi gwegamire kyoba okolakola bw'otiza amagezi gensobola okukuwa kubira muka John Bosco Kibalama akubuulira enguma gye yagumamu akubuulire n'engeri gy'abeezaawo abaana be naawe ogume. Bw'aba yeesibye emisipi 3 ng'olinako gumu noonya ogwokubiri giwere 3 okuza abaana. Gwe n'otulaza abaana ne bbaawo wamulabako nga bamutwala owa Kawuma ne Kawuma yalina abaana. Yasini Kawuma yalina abaana. Gwe n'olinamu n'abakulu. Rita yaleka abaana abatannaba kutuuka babo. Gwe weesiimye olina ono gw'otuuziza ku bisambi ate olina n'abasobola omukwata. Naye abannabukenya yabaleka bw'atyo naye basobodde okubeerawo era weebali. Mukazi gwe weesibe 2 oba 3 kuba 2 ziyinza okutuka okuza abaana bo. Wamma Museveni ne Iso oyo omusajja omusirikale temumukomyawo. Temumukomyawo kuba omukazi yatulaze obulumi bw'omuntu awambiddwa bulabika yakaabye omutima katono guveeyo. Serukama mayute bwe bakwata ku gage. Nkimanyi abamu ku mmwe wano musobola okuba nga muli baŋŋanda z'oyo omusajja nze simanyi. Naye olunaku lwe baakwata Kawuma n'atayogera
olunaku lwe baakwata gundi John Bosco Kibalama oyo wa iso n'atabaako kyakola n'atalwanirira ddembe lya Munnayuganda kwolwo lwe baamukwata ekyo kyawandiikibwa ani Sheikh Nuhu Muzaata batte nabagamba batte Nuhu Muzaata mulamu okusinga Interreligious Council. Tewali statement gy'osobola kukootinga nti yakoze nti eno yayogerwa Interreligious Council mu kaseera bwe kati, naye nsobola okumalako vidiyo eno nga nkootinga Muzaata yekka n'okakasa nti Muzaata mulamu okusinga abalamu abatambula abaliwo. Olunaku lwe baawamba bali lwe baawamba bbaawo naye nga ggwe tomanyi, ate n'abalala bangi bakyajja. Totukaabirira wabula kubira muka John Bosco Kibalama akubuulira engeri gy'abeezezzaawo abaana be. Omusajja muleke asasulire bye yakola. Anti mutugamba eno gavumenti nnungi era ekola ebintu ng'emaze okwetegereza bwe kukwata obeera wakikoze. Zip up. Omumwa gusibe tobaako kyoyogera. Naawe nkumaze. Tugenze mu Bayibuli. Ndeese ekitabo kya Matayo, ekitabo kya Peter ekyokubiri essula 2 olunyi 21 n'olwa22. Naye nga sinnaba kusomayo leka nsooke kino lwaki ndeese ekitabo kino kyenjagala otegeere. Ekintu kino nakyogerako naye njagadde nziremu nkikomyewo kubanga waliwo ensonga lwaki njagala kikomewo. Museveni yakeera ku makya najja ku TV nga bamu interviewing omusajja wa Al Jazeera namu interviewing bangi lwaki Kyagulanyi omuganyi tayimba n'agamba Kyagulanyi muganyi okuyimba kubanga asudde ekonome ya Uganda yagaana abazungu okutuwa ssente. Yalinyirira ekonome ya Uganda n'agikuba ku ttaka kubanga agaanye abazungu okutuwa ssente. Sinza mukkiriza kwenjoyinga ekonome ya Uganda kubanga ekonome ya Uganda eyimiriziddwawo bazungu. Uyu mwana bwe yajja mu bazungu n'abagamba balekerawo okujja ekonome neegwa tajja kuyimba ka ekonome akatono kensigazzaawo kensobodde okuwanirira sisobola kumukkiriza kukanyumirwa nga bwe yabagaana okujja naye aboneebone. Juzi Museveni n'akomawo n'atugamba bw'ati lwaki Africa muyimiriranga ku bazungu okubayimirizaawo? Ani abaloga temusobola kweyimirizaawo nga tekuli bazungu? Museveni oli ye yakyogera ate era yakyogera ye yayogedde ne kino bintu bibiri bya njawulo. Wabula byogerwa omuntu omu kyekiri kye nabagamba emabega nyina vidiyo gye nabakolera ne mbagamba Museveni afaanana omuntu alima mu kibanja wakati. Ensonga ebeera eriwo gy'afunira ekyokwogera n'agyogererako awo eyo neggwa. Bw'ejjanga ezze bulala akola speech n'emenyawo kye yasooka okwogera luli. Addira ebintu bye yagaana kati olwaleero n'abikola. N'addira ebintu bye yali awalana olwaleero n'abikola. Museveni yatugamba sisobola kukkiriza gavumenti Uganda Munnayuganda abeerawo atya Munnayuganda omusirikale otootya omuntu ku lw'okubanga alina kyakoze. Mu luzungu bakiyita extrajudicial killing. Omuntu nga tawozeseddwa kooti temusalidde n'ova eri n'omukuba n'ova eri n'omutta nga lwaki omutta. Ebyo bye byandeeta okulwanyisa era obbijjawo era omuntu tasobola kufa ne tutakwata ani yamusse. Tuba twagala okukimanya ani yakikoze. Museveni omu ng'amaze okwogera ebyo najja n'agamba iffe twasse omusajja oyo Ssenyange abadde atendeka babokisa abaakuba abantu ku paaka y'e Bwayise. Bo bennyini ne bajja ne bagamba nti ono omusajja Ssebulime twamubye amasasi kubanga yabadde atta Nantaba.
tugenda okukya ku makya nga bagamba nedda yabadde tatta nantaba yabadde agenda kutwalira abaana school fees. Byombi tetumanyi kiki kituufu. Gavumenti yemu, omuntu y'omu, wabula ebyo bye byamuleeta okulwanyisa. Tuba tuli awo Kawuma ne bamukuba amasasi ne bamutta. Kiki yakubye pulezidenti amayinja. Kooti yeesaze omusango nze nabalagidde bwe nawona ejjinja ne banvuga ne bantuusa ku kisaawe ne mbagamba muddeeyo mubakoleko nze nenzija e Kampala abaana ne bakola omulimu gwennyini gwe nabalagira. Museveni y'omu yayogera ebigambo bino ebyenjawulo. Yensonga lwaki mbaleetedde ekyawandiikibwa kino. Nsoma Bayibuli, ebigambo bye ngenda okwogera biri mu Bayibuli, si kuvuma era sina gwenvumye. Ndowooza mukitegedde. Kati tugende tubikule Bayibuli zaffe. 2 Peter chapter 2 verse 21 to verse 22 agamba bw'ati: kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu. Kuba tebaategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe bamala okulitegeera, okudda ennyuma, okuleka ekirabo eky'obutuukirivu kye baaweebwa. Kisingako okuba nga tewamanya butuukirivu, Bible and politics. Naye wennyini nkugamba kati tusooke wa mu butukuvu oba mu politics. Bayibuli egambye kisingako waakiri obutamanya okutambulira mu makubo amatuufu ag'obutuukirivu okusinga okugatambuliramu ate n'omala n'ogavaamu. Gwe yategeerako nti Yesu alokolera awonya, n'otegeerako nti obwenzi kibi, n'otegeera nti obubbi kibi, n'otegeera nti okuwalana kibi, era n'otambula mu butukuvu n'obutuukirivu, n'onyumirwa amakubo amalungi ne Katonda wo. Bayibuli egambye kati ate bw'oddayo n'okola biri kisingako n'oli atabitegeerangako nti waliyo obutuukirivu. Kamalireyo ddala n'Olwabiri mu ebbiri lugambye bwe luti. Olwabiri mu ebbiri lugambye bwe luti nti kye baatuukirira ng'olugero lw'amagezi bwe lwali, ng'olugero lw'amagezi bwe luli, nti embwa eddidde ebisesemye byayo, embizzi enaazibwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. Olunyiriri olwabirimu olumu lugambye waakiri singa tewamanya kutambulira mu butukuvu okusinga okubutambuliramu ate n'obuvaamu, nti awo kiba kituukiridde olugero olutukuvu luno. Olugero Peter alukwotinga ng'alujja mu kitabo ky'engero, Sulumani ye yaluwandiika. Olwo olunyiriri lusooka okulabibwa mu ngero za Sulumani, olunyiriri essula ya 26 olunyiriri olw'11. Sulumani ye yaluwandiika mu ngero 26 11. Kati Peter alukwotinga mu bbaluwa ye, ebbaluwa ya Peter ey'okubiri, alukwotinga agamba nti ng'olugero olutuukirivu bwe lwawandiikibwa, olugero olutukuvu Sulumani lwe yawandiika lutuukirira, nti nno embwa edda mu bisesemye byayo n'ebirya, ate n'embizzi okuginaaza yo temanya nti baginaazizza. Era bw'egenda wali nedda mu bitositosi ne yeekulukuunya. Olina ekintu kye wali wakyawa ku lwa Kristo n'omala n'okiddayo, n'oddayo n'okikola. Wali tonywa mwenge,
nga waguvaako wasooka n'ogunywa luli nga tomanyi ne bakubuulira enjiri n'olokoka n'okyawa omwenge wabula n'okwatagana n'ebiguruupu kati watandise okuddayo n'onywa omwenge watandise okuddayo okkuba endongo watandise okuddayo okukola obwenzi odda mu bisesemye bayibuli bwekutunula bweti erabira ddala embwa esesema nemala okusesema bulungi negambe kati bwemala neddamu n'ebirya olina omuntu gwe wakyawa nga mwali mu mukwano ne mukyawagana n'omumala nemutwala ebbanga temukyawuliziganya n'ogenda mu maaso n'obulamu bwo ne mumala ne muddingana ebyo olya bisesemye yes ebyo olya bisesemye kati ndi ku bayibuli njagala nveeyo ate olunyiriri tulutwale ne mu politics kuba kati nsooka wano twajjirira obulamu bwonna all aspects kati tuli mu butukuvu olina ekintu kye wali wakyawa ng'olaba kikwawula gwe ne katondawo bayibuli egamba ate waakiri senga gwe katonda bwakutunuulira waakiri asobola okusonyiwa oli atamanyangako atawuliranga ku kigambo kya katonda nga ye bukyanga abaawo ali mu bwenzi ali mu kweyendera wasanga wayenda n'okuleepinga aleepinga oyo tannaba kudda mu bisesemye oyo ye bamukwatira mu kawaayiro kalala kano tekamukwata naye gwe akawaayiro ka constitution ijjo waliwo akawaayiro ke nabasomedde ak'omu constitution akasesezza ennyo abantu ne bajja mu kabokisi kange nti akawaayiro 5 constitution ebeera nnene erina obuwaayiro butambula ddala ne bugenda mu miliyoni ne bugenda mu 5 egyo gyonna miwendo mumanyi mwe nze okubala kwambonyaabonya kakati ne kana akawaayiro ka bayibuli oli tekamukwata atalokokangako kuba nebyobutukuvu tabimanyi ne bwamugamba obutukuvu n'obutuukirivu ye tabimanyi kati kakwata gwe yategeera ku butukuvu n'obutuukirivu nti watambulako bulungi ne katondawo n'omala okutambula obulungi ne katondawo n'omala ne weddirayo mu bisesemye ebyo ye bannange eyalangaza enkubye gundi ono yampanga ku ssente naye wamahalo naye bannaye mwana gwokyawa kankubuulire omuntu n'abeera naakununya nga tasobola kukulabako mwana gwe wankyayira ki nedda saakukyawa naawe gwe wambulako kati obadde ogamba otya oli ludda wansobola okukulaba jangu wano jangu tusisinkane wano naaba nodduka n'ogenda oli ebisesemye sibavumye nsomye bayibuli omanyi bwe mmala okuyogera nga mujja mu bubokisi oyo ogambye nze leero kandaba najja naŋŋamba bulijjo muŋŋamba ekyo pasita ky'ogambye obadde ogamba nze katulairo kandabe ate nkubira gwe kaba nga kakutanze nga waddayo n'obirya nkubira tusabe essaala wategeera amazima ekintu n'okikyawa n'okivaako n'ogamba naye owange anti kansirike kino kankireke ekyo nkirese nyina ensonga yange kakati bayibuli egambye bweti kati tugenze ku politics Museveni bye yagaananga luli kati byakkiriza yaddayo n'ali ebisesemye abazungu balungi kati ate babi abazungu babi kati balungi okutta kibi tewannaba kubeerawo pulezidenti bwetodda gyova wulira bwe wabaawo bapulezidenti ba Uganda abasse abantu baabwe Museveni asse bannayuganda naye ng'ekyamuleeta yajja kutaasa kutta bannayuganda Museveni asse bannayuganda ndowooza naye n'atuuka ekiseera n'agamba naye bannange tulaba nga batenda yitira mbuno yitira yatta abajju simanyi mu ssaawa emu ngatta abantu nka 6 kwegamba nga mu ddakiika atta abantu ng'oba 10 history mwerabidde baatugamba yitira yatta abajju genda osome history ojja kuwulira teri musajja muto naye Museveni asse bannayuganda ate bannayuganda mwebale kuzaala kuba senga mwali mwezaazazaza bino ebyabazungu bino so embuno baana babiri Arsene Wenger yagenda okuva ku Arsenal mbunga alina omwana omu myaka 7 mu mmeka myaka nga 7 agenda mu 8
mbwa alina akaana kamu senga mwali muzaala nga Asenvenga baganda bange Uganda senga omusajja yagimalawo naye omusajja azaala anti mu Uganda abasajja omusajja tebamubalira nzaalo era babuuza mukazi olina abaana bameka nti nnyina 7 ate bbaawo kubanga bba wange mujja mubuuza kuba akimanyi bbaawo alina abeebugerere alina abeemawokota ate ebuddu alina okuzaalayo kuba gy'ava kati ate kitaawo omuto ye yagenda n'asengako wa ekkooki kakati oyo ye baba tebamusa okugjako ffe abalokole ffe mutugjeemu ŋŋamba Buganda eri yategeera nti omusajja ali basala ne balyoka bazaala abaana everywhere kakati Museveni abasaze senga mwali muzaala bino simanyi 4 simanyi 3 senga Buganda matongo senga matongo mbabuulira omusajja assa abantu naye ng'ekyamuleeta yajja kumakinga sure nti okutta abantu kusirika lwaki batta omuntu atawozeseddwa amini n'olyoka okubanga abantu amasasi mbula okuba balina kyebakoze gwe mulamuzi tuteekewo enkola egoberera amateeka omuntu agende mu kkooti mutta mutya abantu ne bagamba Museveni gwe seeviya waffe era kola constitution yo nga bw'oyagala otukulembera ate tewali muntu agenda kufuna chance Museveni gye yafuna mu bannayuganda baamugamba kola constitution gy'oyagala okutukulembereramu Museveni akola constitution gy'ayagala okukulembereramu Uganda naye lwakuba yakola constitution nga wa myaka mito n'agikolera mu kiseera ekyo azze aginaanuula buli watuuka n'aginaanuula n'emaliriza ng'era emulemye kati wakusanga wakubira essasi mu mutwe omwana wa myezi 3 wamukuba essasi mu mutwe abakazi ne babatta azze mu bisesemye ebintu bye yajja agaana byennyini olwaleero byakola Museveni gwe mulaba yatembeeta bannamawulire balenga Museveni omwogera ku bannamawulire kati olwaleero bakugamba bwe tukugamba nti kamera tozitwala wali n'ogendayo tugenda kukuba essasi mu mutwe tukuwonya okugenda eri badda mu bisesemye waakiri olunyiriri olwabirimu olumu lugambye waakiri senga tebamanya kyekyandisinze senga bannayuganda teyabafugirako mu mbeera eri gye beeyagaliramu ffe bwe twakulira batugamba mufukamire musabire omukulembeze waffe musabire Museveni yatujja wala era nga ne mu kyaki olumu tusabire abakulembeze tusabire omukulembeze waffe Mukama yamuwa amagezi ga Sulumaani bane musabire Museveni yatujja wala olwakola ebyobutuukirivu naye omusajja olunaku lwe yaddayo mu bisesemye lwe baamunaaza n'agenda ne yeekulukuunya Bayibuli egambye ekiyise etya ne yeekulukuunya kanziremu nkisoma olunyiriri olusembayo okwekulukuunya yes Bayibuli egambye nti nno kyabatuukirira ng'olugero olw'amagezi bwe luli nti embwa edda mu bisesemye byayo n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi yes embizzi ne bw'oligiteerawo seminti n'ogisimentingira bulungi gojja ogitere wano oggulewo osemitinga bulungi ekiyumba kyayo okisiimuula okiteeka awo oteeke ne wali ekitaba ky'amazzi nga mulimu ebitositosi embizzi okwate ebbaketi ya omo oginaaze wano ku seminti era ogireke ekale oggulewo akaggi otegere nti biseminti byo si byeriko era ejja tambula bulungi nnyo egende mu bitosi wali yeekulukuunye ewulire emirembe iyo emirembe gyayo gijja eddugadde gwe bino ebibyo ebyokujooza simanyi ginaaza simanyi kujooza si byeriko emirembe gyayo gijja wali gwomaze oginaaza yo neegenda mu bitosi neyeekulukuunya kati Museveni yaddayo n'ali ebisesemye ebintu bye yagaananga byakola ekyo ekintu kibadde ekinnuma
yatugamba tasobola kukkiriza Kyagulanyi kubanga asse ekonomi ya Uganda. Kati olwaleero yaze yatubuuziza Abafirika mu abaki mwenna. Eyo statement senga gundi ani Gaddafi we yazikoleranga zaali zikola amakulu kubanga Gaddafi teyayimirirawo ku bazungu. Yatuuka ekiseera nga yayimirizaawo abazungu. Oyo bwakyogera okiwulira. Asustaininga ekonomi ye n'awane ku bazungu n'awane ku Bafirika banne ku ekonomi ye. Wabula ye Museveni kaakati olwaleero IMF emuwadde ssente yakkiriza zimuwa naye n'okwekalakaasa kwaffe si kwa bwereere. Si bye biri bye babadde bakwata omudidi ne bamuwa nti no ziizo. Abasajja bagambye bwe bati balina okuyamba bannayuganda newankubadde gavumenti nzibi bajja zimuwanga mu feeza ezi. Myezi 6 akole azikozese bye bamugambye azeeyo accountability bamwongere ezinaakola emyezi 6 era tukoze. Kati accountability balina ogigoberera zeya ddala byabaze byebyo bye bamugambye okukolera bannayuganda abikoze. Bwe biba si byebyo bazisibe. Era eriyo abatakitegedde eriyo abayombye IMF. Nedda IMF erina ensonga okuyamba bannayuganda. Kati ke tegenda kuddamu luli ebadde ekwata za myaka 6 n'ezikuba e Uganda. Kati yagambye nedda sooka okoleko za myezi 6 myezi 6 bwegiggwako komawo otubuulire nti nakoze bwenti ne bwenti ne bwenti. Bwe balaba nga wakoze bulungi bakwongereza myezi 6. Okitegedde? Era kale kubanga bagamba tetusobola kuleka abantu kufa kubanga omusajja abawadde ekifaananyi nti abantu bakunguka bagwa. Naye waakiri kiri kyabadde alina mandate eri gyabadde alina okuzikozesa nga bw'ayagala. Eyo yo yavuddewo. Museveni agamba abantu ne bali enguzi okwenga. Museveni avumiridde enguzi ne kusawa ya leero Museveni akyavumirira enguzi. Wabula alemereddwa okutukwatirayo omuntu yadde ogu. Alemereddwa okutukwatirayo yadde omuntu omu. Museveni mubuulidde abantu abalidde enguzi. Omusajja tannakwatako n'omu. N'atuleetera Nakalema n'agamba buli amanyi agambe Nakalema. Nakalema mubalidde abantu abali enguzi namugamba Nakalema kwata muka Museveni. Kwata mutabani wa Museveni. Ne Museveni mukwate. Anti obuyinza obuyina bakwate. Balidde enguzi. Kwata Jim Muwezi. Kwata mutabani wa Kajiji. Kwata gundi omukazi yagana okukwatayo yadde omuntu n'omu. Kwata Diana Atwine. Omukazi yagana okukwatayo omuntu n'omu. Museveni ne mugamba kale nno nga gwe nno naaliwo kwata Diana Atwine. Kwata Franka tumwebaze. Nemba mubalira bonna omusajja takwatangako n'omu. Wabula bwajja tugamba byala enguzi kino ekisanja. Okukwata ku muntu alidde enguzi tugenda okuwulira nti neze mwakwasa Museveni mu COVID nazo zaabula. Kati ani anaakwata ani? Bible egambye omusajja yajja nga akimanyi nti enguzi kibi era n'atusuubiza enguzi tegenda kubeerawo. Omusajja yadda mu bisesemye. Yadda mu bisesemye. Leero naze ndi mu mudduzi za kusaba simanyi. Naye Mukama bawo omukisa n'ekigambo ekyo. Njagala tugende mu kusaba tusabire eggwanga lyaffe. Mbegayidde bannayuganda temugenda bagema ggwenga oli wano gamba omuntu gwo bw'agenda ne bamugema takkubiranga essimu mbuna ate amawuggwe geegasse. Museveni asooka ageme Embalala region, Kigezi region. Ate si Western Uganda, Kigezi region. Gye bayita Greater Kigezi. Agenda ageme Kigezi region. Bw'amala Kigezi region ffenna tugenda kwegema. Abantu gwe bw'oba ne maama wo, simanyi taata wo, simanyi mukyala wo, bw'awalaze empaka n'agenda ne bamugema takkubira ssimu. Mmwe ekikulu mmwe mubakwata bulungi. Anti munnange nze nabagambye jjo kye nagambye owange. Kati gyali gyali era ajja nambuuza naye mazima ddala ekintu kye wayogedde ddala kituufu kunzi kyabadde kituufu toba kuwona. Toyina option oyina kuwona. Temubakwata bulungi ne bw'aba maama wo omanyi bamaama tubaagala. Naye okusinga otukaabya amaziga gwe mukubira omugambe maama togenda kukugema. Kati akukubira essimu omugambe anti munnawe mwana wange mbadde ngenze kungema. Mubuulirirewo making sure nti tolwala. Bw'olwala tokuba.
kubanga tukooye okukaaba bannange ffe tuli ku mawanga buli sawa ne bakubikira gundi afudde gundi ku cupa gundi ku gundi. Waliwo abantu be twagala batubikire so si mmwe. Twagala kutubikira nti Kigonga afudde, Museveni afudde, Muhoozi afudde, Janet afudde, Kajiji afudde, ani Tumwina afudde, Kahinda afudde. Abo be bantu be twagala okuwulira nti nno bafudde. Kayihura afudde, Kandiha afudde. Awo omuntu oli akamere naye ate mbu maama waafudde, mukyala waafudde. Mwe mulaba bikwatagana. Mutukaabya amaziga buli lunaku ffe tukaaba, bali tebakaaba. Mwe mutukaabya amaziga. Kati mbuno babateereddewo points ez'okugemebwa. Ffe tukkiriza mu Central Region tulina COVID. Agenda ataasa abatannafuna COVID abali mu kukola. Abataase COVID tagendayo. Okugema kitegeeza ekintu kitannaba kutuuka so si we kituuse. Ffe twagala bujjanjabi buwonya COVID. Tetwagala kutugema. Ffe mu Central tuli balwadde. Twagala chuwa. Tetwagala vaccine. Kati akwate vaccine agitwale obulwadde gye butannaba kutuuka. Eyo yenjawulo eri wakati wa vaccine ne cure, okuwonyezebwa n'okugema byanjawulo. Kati eddagala balyagala eri ewatannaba kugwa mu dduli gwa COVID. Ffe wano tuli mu miduli twagala lituwonya. Ate yatugema. Lwaki otugema? Tuleke tufe. Genda ogeme Kigezi region kuba ye ekola ababodaboda bakola, abebigaali bakola, abeetikka bannaabwe, byo tewaliyo. Genda ogema abo. Wabula mbu nno Kyaddondo South, Kyaddondo North, Kyaddondo West, Kyaddondo Central, Municipality Entebbe, ate ani awo ani Wakiso biki ali awo weyetooloolera bweti awulira tannaba kuwera nga tannaba kubamaliriza. Mugende babageme. Ffe temutubikira. Mukama abawo omukisa katusabe. Kibula afudde sinaba kiwulira. Ne bannaye Kiwanda afudde. Mwagala kuwulira abo. Okay. Kiwanda mulabyeko musajja watumbu naavuga akagali genda kuhanding over office. Mulabyawo ku Lwenzori Court saawo avuga akagali. Kale maama twakugamba. Wamma muleke tusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, Mukama tujja mu maaso go. Bambi njagala nawe wuli awo saba. Fukamira osabe tugambe Mukama zino eddakiika ezibulayo nga 10 25 tuzisabemu. Tugambe Mukama mubuulire kyoyagala eri Uganda. Ba prayer warriors abaliko musabe mwena bannayuganda mufukamire tusabe tugambe Mukama twagala okulaba ku mulambo gwa Museveni mu nsi y'abalamu eno, twagala okulaba ku mulambo gwa Muhoozi, twagala okulaba ku mulambo gwa Janet. Mutemutya bino byawandiikibwa. Muyimira mu kyawandiikibwa, yimira mu kyawandiikibwa. Wulira, yimira mu kyawandiikibwa kya First Kings chapter 22 from verse 19. Nga Mukama ateesa okutta Akabu. Mukama ateesa okutta Akabu. Amutumira omuzimu. Ekyo kyawandiikibwa. Yimira mu kyawandiikibwa nga Mukama akolimira omulembe gwa Eri, Fenekansi. Amukolimira mujja kufanga mukyali bato, temujja na kuwangaala, mujja kuba momboze. Katonda akolimira omulembe mulamba. N'agamba abaali bakabona mugenda kukomawo, abaali ba priest. Mugenda kukomawo musabe okukola wano okulimali mu obuddo okubaako ne kemukola mufune ekyokulya. Omulembe mulambo gwa Eri gwonna n'agukolimira kubanga baazannyira mu yeekaalu ne baagalirangamu abakazi. Aveeri n'ekimalaya kye najja kimegga mu kyaki. Katonda n'abakolimira mulembe mulamba. Tebabatiisatiisa mbuno musaba bubi, musabe muyimiridde mu byawandiikibwa mbibawadde. Tusimbule. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, Mukama tujja mu maaso go. Mukama tusitudde eddoboozi lyaffe ffenna nga bannayuganda. Tuli mu nsi ez'enjawulo Mukama. Tusaba owulire essaala zaffe Mukama. Kubanga Mukama tujoogeddwa ebbanga ddene.
mukama tubonaabonedde ebbanga ddene mukama tusaba oyo tuyambe gw'obokka gwe wennyini mukama kubanga Museveni ne gurupu ye batujonyeseza ebbanga ddene batujonyeseza ebbanga ddene mukama batuliisiza akakanja batubonyaabonyezza tufuuse ba slaves alina n'abantu abamuli emabega abalala mukama era akakundi ke kakuze battira wonna we beetaagira bayiwa omusaayi wonna we baagalira bannayuganda bali mu kukaaba bannayuganda bali mu kutya bannayuganda bali mu kufa bannayuganda tebamanyi kiddako olw'obukulembeze obubi mukama si gwe gusoose okusuula obukulembeze n'omukulembeze n'omutta si gwe gusoose ngotta omukulembeze n'akakundi konna akaba keefudde ekirala ku bantu bo mukama mu Misiri wakikola n'okuŋŋanya top cream yonna eyali eya Faraawo bonna ne bamugoberera kuliko ba army commander simanyi kuliko minister wa internal affairs simanyi foreign affairs simanyi chief of staff bonna mukama ne bakuŋŋana ba IGP bonna ne bagoberera Isirayiri bonna mukama n'otalekaawo n'omu ate ng'eyo yali nnyongereza just eyali ku mmogolo eyali yasooka eyali esoose nga buli maka gali mu maziga bali mu kukaaba buli maka gafuddemu firstborn ne firstborn wa Faraawo mwe wamutwalira kati mukama bino tuyimira mu byawandiikibwa kuba byali bibaddewo batutiisatiisa mbuno tusaba bubi nedda mukama tusaba mu byawandiikibwa bino bigambo byo bayibuli bye yawandiika bye tuyimiriramu mukama emirundi mingi abantu bo babadde banyigirizibwa ne bagwa mu mikono gyo mukama Yekosafaati yagwa mu mikono gyo n'agamba nedda mukama jangu otutaase bwe yalumbibwa abalabe mukama ba natives ba Uganda bannayuganda bannatives bewawa Uganda mukama bayiye omusaayi babatta abasajja babagwira kuva gye baava abamu batugamba Basumaali abalala batugamba Banyarwanda abalala batugamba Barundi naye tetumanyi gye baava naye bajja ne batugwira mukama abasajja kye batukoze basaze ba natives babamazeewo kati waliwo gundi egenda mu maaso mukama buli muntu alina ettaka buli muntu amanyi history buli muntu amanyi ebyafaayo ebiwerawerako buli muntu alabye ku nsi alina ebintu byakuŋŋaanyiza mukama bali mu kufa mu linnya lya covid kyetuva tukusaba mukama okuŋŋanye katopu cream kano konna nga bwe wakuŋŋaanyako mu Egypt n'okatwala mu ntobo ya Red Sea n'okabikkako amazzi ekyo mukama twagala ensi eddemu ekirabeko e Uganda mukama twagala Uganda awo mukama tutandike mukama tuziise mukama nga tuziise abaana baffe mukama nga tuziise abantu baffe mukama waliwo family gye tutawulirangako nti eziise era mukama ffe twebuuza waliwo abantu ddala be bakola mu dduuka nga bo babagula mu industry mukama tetuwulirangako nti Janet afiiriddwa kitaawo mwana naye mukama waliwo ne betuwulirira ddala nti oyo Janet yamusse mukama byatambula wano nti oyo Suzani Magala Janet yamusse nembuuza mukama Janet bw'abasse Suzani Magala Janet alina omuntu gwe Janet yali atonze eyo omuntu mazima nga tatondangayo omuntu era mukama Bible egamba nti abantu bwe batyo bafaanana okubeera ab'omukisa batuuka ne bafaanana okubeera nga abali successful naye Bible egamba nti oli basala ng'omuddo ne bawotoka twagala mukama owotose famire eyo twagala olunaku lumu mukama famire eyo ewotoke twagala ebyokwogera bibaggweko twagala bannyogoge mukama bakale ng'omuddo bawotoke era bakale mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna omulembe gwabwe tugukolimira nga bwe wakolimira omulembe gwa Eri mukama Eri ye yasembayo n'okwata byonna ebyali ebya Eri byonna n'obikwata n'obiwa Samwiri omwana gwe yakuza obukuza gwe bamuleetera mu kyaki abaana ba Eri bonna mukama ne bambala ekikolimo ekyo ekikolimo kye twambaza abaana ba Museveni n'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu be bambale ekikolimo ekyo mu linnya lya Yesu balifa bavubuka DNA yaabwe eriggwawo kino mukama kyawandiikibwa wagamba bajja kufa nga bavubuka ate nga momboze nga basaba n'ekyokulya ekyo ekyawandiikibwa kyenyimiriramu mukama Samwiri ekisooka essuula 2 awo wenyimiridde mukama ng'okolimira omulembe gwa Eri nkolimira omulembe gwa Museveni nkolimira akakundi ako konna mukama era mukama mu covid atukabiza amaziga mukama tuziisa abantu baffe naye oyinza okutuwa ekikubagizo mukama ekya covid ne tusigala nga tujjukira covid oyo senga tutwalira top cream eyo yonna mukama abatujonyeseza mukama abo ba historicals abo abatujonyeseza mukama
balowooza bwe bagenda eruweero bagula Uganda ninga naffe bazadde baffe bagenda tebalina kye bafunye abantu b'eruweero bayiwa omusaayi abantu b'eruweero baafa wabula kye bakola ekyamaanyi babakuŋŋaanyiza obuwanga bw'abantu baabwe ne babubateera awo kyekyo kyokka kye baabawa abantu b'eruweero baavu bababbyeko ettaka lyabwe baakaza emmwanyi zaabwe babaavuwaza babasengula ku mataka n'abaliwo leero bakaaba naye Mukama osobola okukka n'otaasa Uganda Mukama nkukowoola jangu Mukama otambuze covid ye yazze Mukama oba yazze tetumanyi naye ekyo ekiri mu linnya lya covid Mukama twagala kibamalewo twagala Mukama okoole Mukama kwata enkumbi okoole Mukama koola Uganda Mukama kwata enkumbi okoole Bayibuli egamba watugamba eŋŋana embi tugirekemu kubanga gwe wekka asobola ogisunsula ku lunaku luli Mukama jangu oggyemu eŋŋana enfu Bayibuli egamba gwe osobola obyawula Mukama jangu oggyemu eŋŋana embi kubanga omubi yajja n'asiga mu Uganda n'asigamu eŋŋana embi mu ŋŋana ennungi n'asigamu eŋŋana embi Mukama jangu okoole kubanga wagamba abaali bakola mu nnimiro musooke mugireke tumale okulaba ng'emaze okkula we tujja okugyawulira Mukama ekuze Mukama jangu okoole Mukama jangu okoole ne be baddusize Nairobi balumbeyo Mukama bakuuleko bi oxygen Mukama bakuuleko bi oxygen Mukama ze babbye bazikomezeewo mu bapakire emirambo gyabwe gye balaze Mukama gye balaze balumbeyo Mukama ate banadduka genda wa yona yakudduka naye gye yalaga yakusangayo yali amanyi awonye yakusangawo oli otudde okubya essuuti oli mu kyennyanja otudde n'omubuuza ssebo olagawa Mukama gye badduse abagenzi Germany balumbe abadduse ne bagenda e India Mukama balumbe ate e India tewavaayo mirambo Mukama ne India wasobola okuvaayo omulambo gw'omuntu era bulijjo givaayo Mukama yonna gye baddukira Mukama balumbeyo malayika w'okufa abagoberere mu linnya lya Yesu Mukama abasajja abo batufuza obubi abasajja babbye ssente za gavumenti abasajja babbye ssente za bannayuganda buli eyatuula n'ateesa okutta omunnayuganda buli eyatuula n'awamba omunnayuganda Mukama waliwo bannayuganda abatalinaako malaalo Dr. Zedriga bawa Zedriga Rina talinaako malaalo kuva 21 myaka 20 talinaako Zedriga talina malaalo John Bosco Kibalama talina malaalo tetuddangamu kumulaba Mukama gwegwe Mukama ffe tuli banafu Mukama ffe tuli banafu Yekosafati yakugamba Mukama ffe tuli banafu jangu gwoba otulwanira abaana ba Mowabu batusazeeko abaana ba Mowabu batulumbye abaana ba Amoni batulumbye n'ab'omu nsozi ez'Seyiri bonna beegasse abantu ba mirundi 3 balumbye ffeka ffe Mukama tetusobola kubalumba Mukama ekyo kiri mu byomu Mirembe Ssuula 2 ng'agamba Mukama jangu gwoba otutaasa era wakka n'obataasa naffe Mukama tuli banafu Mukama tuli banafu tetubasobola be bayina emmundu tetubasobola be bagagga tetubasobola batubbako n'amataka tetubasobola batusengula tusula na mu myala Mukama tetubasobola kubanga batusengula ne mu Uganda ne tuwaŋŋanguka Mukama twawaŋŋanguka n'amaka gaffe twagalekawo bakazi baffe twabalekawo baba abantu babalekawo bonna Mukama tebakyali bonna tulabaganira ku masimu lwa nfuga mbi lwa kutya kuttibwa lwa kubonaabona kubulwa kyakulya enzizi zaffe baziziika enzizi baziteekamu omusenyu Mukama tusaasire Mukama omulembe gwa Museveni eno yenkomerero yagwo Mukama guzingeko Bayibuli egamba nti oli guzinga ng'omukeeka Mukama jangu ozingeko omulembe guno Mukama mu Egypt walabikako ng'ozingako omulembe gwa Farao gwonna ne guggwawo buli eyaliwo ng'ow'amaanyi bonna no bamalirawo mu ntobo ya redisi Mukama nemu leero mu ntobo ya covid Mukama bazingire mu ntobo ya covid Mukama bateeke mu ntobo ya covid Mukama kubanga Mukama kisoboka ndabye Museveni nga agamba bwati bulijjo agamba bwati temujja nga tebabakebedde nga temuyina covid certificate era bw'oba onoomulaba osooka kukola test ya covid n'ayambala mask social distancing Mukama mukime Mukama kima Museveni Mukama leka covid akwate Museveni Mukama Museveni anti naye ayagala obulamu
naye alwanirira obulamu tayagala musembera ng'olina covid kitegeeza naye mwana wa muntu kubanga nali manyi nti ye tatya kufa kubanga ssa abaana b'abantu mukama Museveni omanye enzaalibwa ye n'entambula ye yonna ate mukama teweerabidde naye njagala kuyogera kino si kukujjukiza naye kukugamba nti mukama tukimanyi bulungi nga nawe bw'okimanyi Museveni yatandika okutta bannayuganda mu myaka gya 7 ng'ensi temumanyi natta abantu kuva mu 7 n'olwaliro omusajja akyayiwa omusaayi waliwo n'oguli fresh abamu abatta nga tebafulumiza musaayi Sserubogo baatuze mutuge si ye yekka mukama kati ennaku zino emiguwa gyatandise batuga butuzi banyola nsingo mukama bannayuganda Museveni abassa okuva lwe yajja mukama kwata omulembe gwa Museveni oguzingezinge bwoti mukama ogukuŋŋaanyize ku ntobo ya covid bwe bamaliriza covid ake mukama Uganda etinte mukama Uganda etinte mukama okugenda kwa Museveni kutaasa emirundi 2 kutaasa Isirayiri ate kutaasa ne Egypt bonna bataasibwa Farao bwe yafa Abamisiri bayambibwa ate ne Egypt neyambibwa kubanga ekikolimo kyakomaawo okuva ku olwo Bayibuli teddamu kutulaga nti ebikere byaddamu okulumba Egypt teddamu kutulaga nti enswera zalumba Egypt teddamu kutulaga nti amazzi ga Egypt gaddamu okufuuka omusaayi byonna byabatuukako lwa Farao era ne Isirayiri gye yagenda netambula negenda netwala ensi yaayo nga tewali abagoba mukama Katonda w'ekisa kati Museveni ono afuuse ekizibu ewakane mu kibira ffe tumukaaba n'aba NRM bamukaaba mukama waliwo omusirikale meja bwete banne bamuwambye n'emmundu 6 ate nga naye alina emmundu ali mu byambalo kati mukama Egypt ewona ate ne Isirayiri ewona gwe mukama wamma tukolera ekintu eki twala Museveni mukama twala Museveni omulembe gwe gwonna guzingiko mukama alina abaana abato batendese obutemu Museveni alina abaana abato batendese obutemu naye mukama muzingiko ne banne abalala abalifika Bayibuli egamba bweti mukama mu kitabo kya Yoswa essula ey'okuna n'ey'okutaano Bayibuli egamba nti Yoswa bwe yasindika basipaayo okugenda okusipayinga ekibuga Yeriko bwe batuukayo bafuna ripooti ng'egamba bweti nti twabawulira ne tuwulira ettutumu lya Katonda wammwe ffe n'entegetege zaatufamba dda era bwe twawulira Katonda wammwe bwe yayawulamu ennyanja emyufu eno ffenna tewakyali asobola kuyimira mu maaso gammwe mukama bano abalenzi abato batendese okutta abatuga abantu n'emiguwa ababanyola ensingo bwe baliwulira ettutumu mukama bwe baliwulira okufa kwa Museveni ne bawulira okufa kwa Kainerugaba ab'entegetege zijja bafamba mukama olibateekamu entiisa balidduka ne beekweka balidduka ne babulawo balisaasaana mu linnya lya Yesu obutadda kubanga waliyo ababamanyi bwe balimala okuvaawo balitubuulira nti gundi ye yatta Sserubogo bwe balimala okuvaawo balitubuulira abo mukama bali waŋŋanguka olw'enfuga embi gye bafuze Uganda ayi Katonda w'eggulu Bayibuli egamba nti Sawulo bwe yafa abaasigalawo badduka ne kiviirako ne muzzukulu we okumukuba ku ttaka n'amenyeko amagulu n'afuuka mulema amagulu gombi n'atambulira mu kagaali abaana baabwe mbalagulako okubeera ba Mefobosesi balemala amagulu naye nga babadde balangira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama osobolera ddala okututaasa mukama osobolera ddala okutaasa Uganda mukama bwe tuba twakusobya tusaasire mukama bwe tuba twakusobya tusonyiwe mukama tusaasire bwe guba mulembe gwaffe mukama nga gwe gwonoonye nga osazeewo ogukube nga mulembe gwaffe gwe gwonoonye mukama tusaasire mukama tusonyiwe mukama tuyize mukama tutegedde tukomawo mu maaso go tugwa mu mikono gyo mukama ekimala kimala Bayibuli egamba nti Dawudi yagwa mu mikono gyo n'agamba nedda kangwe mu mikono gyo mukama tusaasire kubanga mu nnaku 3 wali omaze okutta abantu 7,000 Dawudi najja n'agwa mu mikono gyo n'agamba mukama tusaasire naffe mukama tusaasire omulembe gwaffe gwonoonye omulembe gwaffe gwe guli ebisiyaga omulembe gwaffe gwe guyitiriza obwenzi omulembe gwaffe gwambala bubi omulembe gwaffe tegukutya omulembe gwaffe guwemula omulembe gwaffe guyitiriza ebinyumu kale mukama bwe tubaffe twasobya mukama tusaasire mukama bwe lubanga lugalo lwo nga lwe lutulondoola mukama nga gwotukuba mukama tusaasire mukama tusonyiwe bwe guba mulembe gw'abakitaffe guno ogutandise okuggwekerera guno mukama ogwo guggwako nga gwe gwakunyiiza mukama gusaasire naffe otusaasire ku lwabwe
bwe guba guli ogw'abajjajjaffe ogwaggwako Mukama tusaasire bwe baba nga be baayonoona bwe baba bajjajja b'abajjajjaffe nga be baayonoona Mukama tusonyiwe Mukama Uganda gisaasire olokole omulembe gwaffe Mukama onunule omulembe gwaffe Mukama tuwe ekisa Mukama Uganda tekyeyagaza Mukama Uganda yeeraliikiriza bannayuganda batya Uganda batya okutambula omuntu we bw'aba tannayingira aba mubalanga mufu bw'afuluma abeera yeeraliikirira tamanyi oba anaakomawo naye Mukama tusaasire gw'osobola okutusonyiwa gw'osobola okutaasa Uganda Mukama mu malwaliro tekyali solution ku mulwadde bagamba bw'olwala togenda mu ddwaliro bw'olwala togeza n'ogenda mu ddwaliro no babuuza kakati ndage wate nga ndwadde nga Bayibuli egamba eyo tewaliyo basawo mulwadde eyo tewaliyo basawo mugende mu basawo Mukama nedda Uganda tekyali basawo abasawo batugamba temujja mu malwaliro mugenda kufa kati Mukama wano Mukama wetukuyitira Bayibuli egamba mu kitabo ky'oluberebere essuula esooka nti bwe byali bwe bityo nga byetabudde abalwadde tebagenda mu ddwaliro abalwadde badduka mu ddwaliro abalwadde tebaagalira ddala Mukama juuzi wano abalwadde bafulumye eddwaliro ne badduka emisinde ne bejja ku macupa ne badduka nga babagambye bagenda kubatta kati Mukama ebyo byaliwo mu luberebere lw'ensi Bayibuli egamba bwe byetabulatabula nti nokka omwe mutukuvu nakka n'amaamira n'ayawula buli kintu ku kinnaakyo embeera nedda mu nteeko omwoyo omutukuvu eyamaamira mu kutandika kw'ensi tukukoowola Uganda kubanga n'ebye Uganda byetabulatabula abasawo abalina okujjanjaba kati beebatta gavumenti erina obuyinza okuyamba okuprotectinga kati gwekwata gwesala Mukama tutaase emundu kati yefuga tewakyali kuteesa tewakyali kwogerezeganya tewakyali kukkaanya emundu yefuga ndabye omukyala akutte embooko omusirikale agoba abantu mu Kampala abagoba emisinde gwasanga gwakuba ebyuma byasanga akubye akagaali kibooko neŋŋamba Mukama laba ekiri e Uganda Mukama tusaasire olwo nno babagaana okukola babagamba temugenda kukola Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalyenga Bayibuli egamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe Mukama Uganda okukukwata ng'okola ogwo musango Mukama juuzi bakwata abasomesa ne babasiba lwaki basomesa abaana ekyo Mukama kyali kibaddewa Bayibuli egamba mu kitabo ky'engero nti akyawa amagezi akyawa okumanya n'okuyigirizibwanga Mukama akyawa okubuulirirwa Mukama okusoma kubeera kubuulirirwa nti oyo abeera akyayo okubuulirirwa aba akyaya amagezi n'okuyigirizibwanga kati Mukama e Uganda tebayagalira ddala tusome ogwo musango ogukusibisa basiba omwana ne basiba omuzadde we ne basiba omusomesa kati Mukama we Uganda weetuuse Mukama bwe tutunulira Uganda gwe wekka asobola okutusisinkana Mukama gwe wekka asobola okutununula kubanga Uganda yakola bweti Mukama abakulembeze bazzeeyo ne bali ebisesemye byabwe Mukama bazzeeyo ne bali ebisesemye ebyabaleeta nga balwanirira ekittabantu Mukama abasajja bassa abantu abajja nga batugamba democracy n'ekyokusooka Mukama ogwo gwe mulembe Uganda gwe yasinga okuwulira ekigambo democracy baali tebakimanyi nga beebuuza democracy babinywera ku kyayi Museveni n'asomesa democracy abantu ne basiima Museveni abantu ne bategeera nti democracy tebamutunda mu dduuka ye yamubasomesa ne bamutegeera baali tebakiwulirangako naye omusajja alinyiridde democracy gwe yatubuulira omusajja atubuulira democracy Mukama Bayibuli egambye nti ate kisingako senga teyabitubuulira omusajja yajja n'asomesa eddembe ly'abaana n'agamba okuba otya omwana omuzadde bw'akuba omwana bamusibe n'agamba tewali kubonereza mwana era ne bagamba abaana ba Museveni naye olwaliro Mukama juuzi wane Masaka babbye omwana essasi mu luba Mukama jangu otusaasire omwana wa myezi 3 ne bagamba oyo mwana bw'aba teyali mu kwekalakasa tujja musasulira naye bw'aba yeekalakasa tetujja musasulira Museveni yaddayo mu bisesemye bye yabuulira democracy n'agamba eddembe ly'abaana juuzi omwana kato omulongo wa people power tanaweza myaka 2 omwana bamulinnye ne bamutta Mukama abaana basigadde bamulekwa Bayibuli egamba Mukama wawalana ekibuga okubeeramu bamulekwa wagamba abakulembeze bwe bakikolanga ne batta abantu
ne baleka bamulekwa ne bannamwandu nga bangi ogamba mu kitabo kya Ezekieri nti awo gw'ogenda okujja ojja olwanirira abantu bano nti era olikwata oyo eyakikola n'omutaagula n'akabubi k'omutima n'okajjako omutima n'oguleka ebweru. Ekyo Mukama kye tulinza okulaba e Uganda. Mukama tukwebaza kuba e Uganda wali yakale. Mukama tukwebaza e Uganda wali yakale k'okununulibwa. Mukama e Uganda wali yakale. Mukama e Uganda waliyo debate etabangawo. Mukama debate yo kugamba nti afudde. Ekyo Mukama nze mba nkikwebaliza kubanga tekibangawo. Abamu bamanyi tasobola kufa, bamanyi tasobola kulwala. Bagenza okutegeera nti asobola okulwala ng'ayambadde masiki. Ne bamanya naye alina amawuggwe. Bali tebamanyi nti alina amawuggwe, bali bamanyi ye musajja wa kyuma. Bali bamanyi ye Goliath. Bali bamanyi ye si muntu. Simanyi afuuka embwa, simanyi afuuka ekiswa. Naye bwe bamulabye nga ayambadde masiki bategedde nti naye muntu. Bwe bamulabye nga naye ayambadde masiki tayagala musemberera social distancing, Bannayuganda bategedde nti gwe atayambala masiki. Gwe wekka Mukama atayambala masiki. Gwe wekka asobola. Gwe kati Mukama jangu omukime. Mukama jangu tutaase Museveni. Mukama jangu tutaase Museveni n'omulembe gwe. Ngukolimidde nga bwe wakolimira omulembe gwa eri. Gwa Fenikansi. Gonna wagukolimira. N'obagamba balifa bato. Bali baziika ku myaka emito. Kubanga aziisa abaana ba Uganda abato Franka myaka 25. Nga naye bwaziisa omulembe omuto Museveni generation yo bajja kufanga bato ate nga momboze bali baba masikini. Obye ebintu bya Uganda n'obyekomya ne weegaggawaza. Bayibuli egamba obugagga bulinga nfuufu. Katonda ayinza okugifuumula yonna neggwawo byonna birigenda. Mukama Bayibuli egamba bweti Dawudi yayita Mefibosesi n'amugamba bwati nti ngenda kukuddiza ebintu ebyali ebya kitaawo. Kitegeeza ebintu bya Sawulo byonna byali byagenda, byonna baabitwala. Kyali kyetaagisa Dawudi, kyali kyetaagisa kisa okubiddiza muzzukulu we yali mu ghetto ng'addusa agenze yeekwese, yabulwa n'ezimujjanjaba omuyunga amagulu. Senga yamenyeka ku mulembe nga kitaawe ye kabaka, amagulu baali gajjanjabye n'atambula. Naye olw'okuba yali mu mulembe nga tewali na 10 kisobola mutwala gayunga, Bayibuli egamba yali mulema. Bayibuli egamba yali mulema ate nga yazaalwa mulamu. Omulembe gwabwe gwasabiriza. Mukama ebintu byonna bye bakoze biribagibwako. Ebintu byonna bye bekuŋŋaanyirizaako Mukama biribagibwako. Mukama abasajja okimanyi nti baaziba enzizi zaffe zonna. Abasajja bateekawo karantini ne bagamba nti ente tezirina kutambula, ezaabwe ne bazitunda kubanga be basappulayinga ennyama ebweru wa Uganda. Be basigaza akatala ako Mukama. Bokka be balina eddagala eddungi erijjanjaba ente, ezaffe baziwa eddagala eritta ente so si eritta enkwa. Mukama byebyo ebiri e Uganda, enzizi baziziba. Bayibuli egamba jjuuzi Mukama twasomye mu kitabo eky'olubereberye nga essula ya 26 olunyiriro lw'12 okukkirirawo. Bayibuli egamba baaziba enzizi ezaali eza Ibulayimu. Ssebo ne baganda Isaaka okusenamu amazzi. Isaaka bwe yakizuula nti enzizi baziteekamu omusenyu n'ajja n'azizibukula, ssebo ne bazimugobako. Mukama kyekyo ekiri e Uganda, enzizi zonna abasajja baaziziba. Ne bw'ozizibukula bakugobako. Mukama gw'otuwadde ekisa ogenda otwongerayo n'ogamba oluzi wabanga baaluziba genda osimirule luno, genda osime wano, genda osime wano. Mukama tuli ku kisa, Mukama tuli ku ggwe. Naye Mukama yeene essaawa okweddiza ensi yaffe. Mukama bannatives Bannayuganda bannannyini nsi gye baddize Mukama. Eno endagaano wagiragaana ne bajjajjaffe nti abaana bammwe balitambula ne basaasaanira amawanga gonna, naye ndibakuŋŋanya ne mbakomyawo. Bayibuli egamba mu Kuva essula 3 ng'oyita Musa wamugamba eno endagaano nagiragaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kati yessaawa obbazaayo ewaka, yessaawa mbazzeeyo ewammwe era n'obazzaayo Mukama. N'obazzaayo byaliwo naye baatuuka e Kanani n'olwaleero we bali ate tebabamanyiira. Abamanyiira yamanya. Naffe Mukama tuddawo mu ttaka lyaffe erya Uganda. Mukama otusimbe mu Uganda. Mukama mu Uganda otusimbe, teriddayo kubeerawo omuntu atuzanyisa. Tewali Mukama tewagenda kuddawo kubeera mukulembeze
ayinza kutukola Museveni kyatukoze kubanga kuno tukitegedde n'abaana baffe tugenda bagamba omukulembeze taddayo kwekolera constitution omukulembeze temuddayo kumwesiga omukulembeze afugibwe bantu si mukulembeze kufuga bantu kino mukama otuwadde lesoni kino mukama tukitegedde kino mukama tukiyize kino mukama n'abaana baffe tugenda bagamba nti okuva mukama lwe yatuyamba kubanga ogenda kubeera gwe wennyini gwe mukama byonna tubikoze ebyokujjako Museveni kati gogo tubikwasiza mukama waliwo abagezaako n'okumujjako bagezaako okumujjawo banyanzi bagezaako omujjakaawo ne babakwata ne babagalira waliwo mukama tumulonze akalulu tumukubya akalulu emirundi n'emirundi omusajja yalemerawo ne kuno mukama twamukubya akalulu naye yennyini n'atyamu omusajja yasalawo n'agamba bw'ati entebe temujja gituulamu kati entebe agikutta ayimiridde agaanyo gita kati mukama tukukoowola gwe abajja kubanga byonna tubikoze ebyaffe eby'abantu tubikoze mukama kaakati gwe mukama otulaza amaanyi nti gwosobola mukama jangu oba Museveni aliwa oba aliwa nze nzikiriza nti n'olwaleero mukama Cipriano twamulabako olunaku lwonna n'atambuze ku buli omusaalaba n'atubuulira ekigambo twayawukana naye mu midday after midday tugenda okukeera ku makya nga batugamba Cipriano Kizito Lwanga afudde ebyo mukama bisoboka malayika w'okufa tumunyumiza gaboozi asobola okugenda nakwata Museveni ne ku ssaawa eno kati ffe tetumanyi oba Museveni kituufu mulwadde ffe tetumanyi nze kyemmanyi mukama omwaka guno gwakuwona Museveni omwaka guno gwakukoola ngano embi munamu mu linnya lya Yesu omwaka guno mukama gwakukwata omulembe ogwo gwonna ogukuŋŋaanyize ku ntobo ya covid yaki mukama omulembe gwa covid gugenda nabo mu linnya lya Yesu omulembe gwa covid gugenda nabo mu linnya mukama bakuŋŋaanye obateke wakuŋŋaanya abasajja ba Falaawo n'obateeka ku ntobo ya Red Sea n'oggalawo mukama n'oggalawo kuŋŋaanya omulembe gwa Museveni n'ababbi be n'abasajja be abo abatuyigganya mukama obateeke ku ntobo ya covid oggalewo mukama tweyongereyo webale Katonda w'amazima era mukama nsabira abalwadde bannayuganda balwadde ebintu bye batategeera buli omu alwadde bibye buli omu akunnyonnyola bibye tewali solution tewali amanyi kiddako mukama tubasabira mukama tusabira bannayuganda bawonye bannayuganda basumulule bannayuganda basisinkane mukama bagabirire tebalina mmere tebalina kyakulya tebalina kyakunywa mukama basisinkane mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna mukama bajje ku kiriri Biblia nti osobola okumujja ku kiriri osobola omuwonya mukama basisinkane waliwo ababadde ku mpeke abalwadde b'akawuka ka mukenenya tebakyalina we bagenda kujja ddagala naye mukama CD4 zaabwe zikwatira awo zisigale nga zisobola okuwanirira omubiri gwabwe mukama baleme okufuna akabi konna okutuusa lockdown lweneggwa mukama era ne mu mbeera eno yongera okulaga bannayuganda nti osobola mukama babeeze mu lockdown balitunula emabega ne beebuuza wali twayitawo tutya omuzadde alibuuza abaana nabawaaki okuyita mu lockdown nga naye takijjukira mukama bagabirire nze mukama kino nsiiba nkyogera mukama wagabirira abaana ba Isirayiri mu ddungu abaana ne balya ne banywa abaana ne batambula abaana ne batayoza naye ne batawunya ne batanaaba naye ne batawunya ne batayoza ne bataddugala ne batagula lugoye naye ne bambala ebyo mukama nga bwe wabikolera Isirayiri bikolere Uganda kubanga era gwe tusigaza mukama kinalabika kityanga maama olugoye lukutuse ali n'abaana anayita bwereere mukama engoye zaabwe zinyweze engoye zaabwe zigume tezikutuka enjala tebaluma baleke balye mukama balabirire mukama baliise kubanga osobola waliisa Isirayiri wanywesa Isirayiri ennyonta yabaluma teyabaluma kuba nti amazzi tegaaliwo yabaluma kuba kakasa nti osobola okuba wa amazzi era bwe batandika okweyombya n'okamula ejjinja Bayibuli gamba ne baleeta bo n'ensolo zaabwe ne banywa ente esobola okunywa ebidomola 2 balina engamiya balina ente balina biki byonna ne binywa
nabo ne banywa ng'amazzi gava mu jjinja. Mukama bannayuganda bakamulira amazzi mu jjinja. Mukama bannayuganda baliise. Mukama bannayuganda bayiseewo. Mukama bannayuganda bajjanjabe. Kuba ekirungi ne mu malwaliro batyayo. Ekirungi Mukama ne mu malwaliro batyayo. Leka Mukama amalwaliro gakale ng'abantu babawulira gye bali naye ng'amalwaliro makalu. Mukama leka amalwaliro gakale. Bannayuganda tebagenda mu malwaliro. Mukama abaana ba Isirayiri bajjanjabibwawa. Muddungu temwali mu ddwaliro. Muddungu temwali mu ddwaliro. Mukama bannayuganda bajjanjabira ewaabwe. Emisota bwe gyabaluma ne gibatema ne bafa. Bayibuli egamba bweti nti n'ogamba Musa kola omusoto gw'ekikomo oguwanike waggulu buli agutunulako awonyezebwe. Buli yali atemeddwa omusota bwe yatunula ku guli ogwa Musa bonna ne bawona. Mukama kola yawo covid ow'ekikomo. Mukama kola covid anti emisota gye gyabaluma ate era n'okola omusota. Kati Mukama kola bwoti kola covid ow'ekikomo Mukama omuwanike. Kola covid ow'ekikomo Mukama. Kola covid ow'ekikomo Mukama awonye covid ono abaluma mu linnya lya Yesu. Mukama osobola okukikola. Mukama osobola okuwonya Uganda. Mukama osobola okutusumulula. Mukama osobola okututaasa mu mukono gw'okuzikirira. Mukama bannayuganda tebazikirira tebaggwaawo. Mukama bannayuganda bagaane ebiddagala bye babakuba. Mukama bannayuganda bagaane ebiddagala. Mukama bannayuganda bejjanjabire mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu abalwadde mbasabidde Chairman Nyanzi. Mukama abaho sweet apple nkusabidde. Mukama akujje ku kiriri. Abaana ba people power Mukama abajje ku kiriri. Opposition Mukama abajje ku kiriri. Abanaku abasembayo Mukama abajje ku kiriri. Temuyina ayamba. Mukama omuntu yenna atali mu kikosi kya Museveni musumulule. Mukama omuntu atali mu kikosi kya Museveni bambinga mulwadde musumulule. Mukama musumulule. Engane ennungi Mukama yo gitaase. Mukama nze kyensaba ajjamu engane embi. Mukama ajjamu engane embi naye engane ennungi Mukama gitaase. Engane ennungi gitaase Mukama naye koolamu eri engane embi yo gijjemu mu linnya lya Yesu. Chairman Nyanzi Mukama akuddize akuwe chance endala. Chairman Nyanzi Mukama akusumulule. Sweet apple Mukama akusumulule. N'abalwadde abalala mwenna Mukama abasumulule mu linnya lya Yesu. Mukama abawe ekisa. Mukama abayiseewo. Mukama abayiseewo mu linnya lya Yesu. Kubanga Mukama wano tewakyaliwo bujjanjabi. Omu atugamba nawonesa kino omulala akikozesa n'afa. Ate ng'ono kye kyamuwonya ate oli n'afa. Ono n'agamba nakozesa kino, ono n'agamba nze bwe nakikozesa nali nfudde nze nakyusaamu n'enkozesa kino. Kati Mukama bino bisaana ggwe gw'oba otusisinkana, gw'oba otulabirira, gw'oba otuliisa, gw'oba otuyisaawo mu linnya lya Yesu. Mukama bannayuganda basumulule bawe ekisa kyo bawe obutukuvu n'obutuukirivu Mukama. Bannayuganda batambule nga basaanidde mu maaso go. Bannayuganda baweebwe ekisa Mukama. Mukama tujja kubuulira abaana n'abaana b'abaana baffe tubatuuze tubagambe bannange yali Katonda. Mukama abaana tugenda batuuza tubagambe muve ku bisiyaga. Mukama abaana tugenda kubatuuza tubabuulire tubagambe bannange mulekeraawo obutatya Katonda. Mukama bannayuganda tugenda bagamba mukendeeze emikyakalo mugive namu. Mukama bannayuganda tugenda bagamba batereeze enjogera yaabwe. Mukama bannayuganda tugenda bagamba bave kukumanyiira. Mukama bannayuganda tugenda basomesa beeyongera okukutya bwe balitegeera nti gwe wabajja e Misiri. Mukama bannayuganda tugenda batera Mukama abaana baffe tugenda baterawo amayinja tuli bagamba gana amayinja twagalonda mu covid wakati. Isirayiri yagalonda negamba n'olwaleero buli gwe bazaala bamutwalayo ne bamugamba gana amayinja twagajja muntu we yali va Jordan temuzanyiranga ku Katonda. Mukama Ebeneza nja mugamba nti yali Katonda bakuzaalira mu kalantiini mwana gwe. Ndibimubuulira byonna ne mugamba naye yali Katonda. Yali Katonda. Mukama tuli bategeeza abaana baffe bali kutya. Balikkiriza nti watuwonya Falaawo. Abaana baffe omulembe gwaffe tugenda gugamba. Mukama omulembe tugenda gugamba nti Mukama gwe watusomosa. Tuli bagamba nti gwe watujja, gwe watutaasa mu Bamereki Mukama. Abayebusi bwe baali batumalawo gwe watutaasa. Abakiiti bwe baali batumalawo gwe watutaasa Mukama. Abanyarwanda abo bwe baali batumalawo gwe watutaasa Mukama. Abaana tuli kibagamba. Naye Mukama watugambye ensi tetundibwa. Ettaka teritundibwa. Ensi tetundibwa. Uganda tegenda kuggwaawo. Weebale Mukama kubanga ensi yaffe tegenda kuvaawo. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza
mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu. Gamba nti ayi Mukama, mpulidde ekigambo kyo ne nzijukira bwe mbadde ndya ebiseseme byange. Namanya obutukuvu ne mbutambuliramu ate ne mbuvaamu, naye nsonyiwa siddayo okulya ebiseseme byange. Mukama, mpulidde ekigambo kyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mpa obutukuvu n'obutuukirivu ntambule nga nsaanidde. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Mukama abawe omukisa. Bw'ofuna obudde bwonna bw'osobola okufuna, saba. N'enkya tugenda kusaba, ekisiibo kyaffe tukivaamu nkya. N'enkya tugenda kusaba. Tujja kwogerako kitono ekinaaba kisaanidde, bwe kinaaba kisoboka tetujja na kwogera, tujje tusabe busabi essaawa yonna tugimale nga tusaba busabi. Twegayirire Mukama, twegayirire Mukama, tulabe nga Mukama tusisinkana. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Nsigadde nze SP Simuwire. I love you all. YouTube channel erya Simuwire Bible and Politics, ojja kugendayo ne video z'otaalaba zonna gye ziri. Enamba yange eri +974 33 93 96 39. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa, mbaagala nnyo. I sign.